era nava kuno nga mmanyi nti wa ssente za Kajubi omugenzi era baatusasula. Sirina byenyo byange siraba bya n'obusungu bungi nnyo ku mukyalo okwagala. Honorable Minister, land was bought in 1995. Over the years, all the Chibanja holders were paid. That includes Mr. Tom Busura. Tom Busura, Samuel Kajuba. This land was bought in 1995. He was serving prison until 2002. Up to then, nobody had come claiming land for this land. So Sam Kajuba sold the Busura half an acre Jibanja, and we've had peace until for 28 years until Nantege showed up. Now, in 1995, there was a lot of stone quarries. Mr. Samba was mining stones, and you can see it's very about 6 acres was dedicated to a stone quarry. He stopped that and then hired Mr. Chris Sewang Kambo, who will speak later, and Mr. Jima. He was a miner in the stone quarry, and then he stopped the mining of stone and said, let us restore this land into a forest. That forest was planted by him, and it has lasted 30 years until Nantege and Kaiwa on the first, they started blocking it down. Now I have, and we went to the court, and like Mr. Seremba said, LC1 and LC2 court were stiff because they know that Mr. Seremba and Tony Walugembe know the truth. They wouldn't have supported Nantege. So he went to the LC3 court, and Honorable Minister, I beg you, when this investigation is completed, look into the LC3 court at Katabi. How can they pass a law on land that is that expensive, that exceeds their legal limit? I am very suspicious of that. Now, when they went to, the case went to put a stake on this land, which the police should be instructed how to respect court state. Okay, that's a very serious thing. And DPC in Tebe, you have failed in that area. And then they appealed to the High Court. Now, I'm not a lawyer, but when His Worship Justice Okumu passed a law that mandated that a person who has not had possession of land for 30 years be granted possession, and at the same time you restrain the person who has had possession for 30 years from evicting somebody. I can not even understand how that can happen. Now, this negative ruling, we appealed to the High Court, and to this day, that ruling is still there. Now, I have observed when the court goes into recession, that is when all these illegal land grabbing takes place. This is my personal observation. So we have
been in control of this land. I have all the documents. I will give you this. The lawyers have prepared this, and in the beginning, Chairman LC1 has asked Nantege to submit any kind of document. No document. She has submitted no documents. She, according to the judge in the High Court, she testified that her father gave her 4.5 acres. Her father had a estuary that wasn't barely half an acre. 4.5 acres in 1998. This is not true because her father died in 1995. So I have, I'm going to ask Mr. Chris we have a farm just next door, 1993, and he was involved in when this Kajubi yakimuguza era yamusasula kazi n'endagaano eyo nateekako omukono. Nze obudde saawulirawo kulinnya Nantege era ndiwulidde lwange Nantege simumanyi. Ebyo bye byabo. Mbalirwa kuli Zesitomu Kigaleka najjowa Kajubi 1993 nga nkolanga omuwanika oba omuwandiisi kati ginkwatidde Masaka nazze kulaba ku baana bange ninsanga emiswiba gino naye nze nakolera owa William ssente za Kajubi okuva 93 nga ndabiriranga mwana naye neewunyiza ani asaawa emiti gyange gye nasimba. Kyenjagala kintu kimu, njagala oyo avunaana twatike okuva 93 tulabe ani asinga ebbya oba ali wansi oba ali waggulu. Ambuulire ku kibanja kino kwaliko ennyumba mmeka. Nze okuva 93 mukama waffe awangale Ssaabakyala abeere bulungi. Amanya nze Lugemwa Merekizaddeki nabeera najja kuno mu mwaka gwa 89 nengenda ngulaawo ekifo ekibanja nga tekuli muntu namu era nze nali musajja mulombe omukubi w'amayinja omusime w'amayinja era n'ebifo weebiryawo twasimamu amayinja naye natuuka okuva kuno nga mwami ssente za Kajubi aguzeewo era ne bampa ssente zange ne bagamba gwe owedde nange ne mbagamba sirina mutawaana ne ŋŋenda naye ebbanga lyonna lye namala kuno ninako n'abaana be nazaalirako naye ebbanga lyonna lye namala kuno oyo omukyala simumanyira simulabanga nako n'okutuuka lwelwe bwedda neebuuza njagala nnyo okulaba omukyala oyo afaanana ate era yaani ffe twali tumanyi kitaawe oba ye kitaawe Busuulwa nyabo oba olivaayo mbuulira omumanyi yogera bibyo to zitalambuddwa bulungi. Ekyasooka kiri nti mu 2023 omukyala Nantege yawaabira mwami Kajubi mu kooti ya LC3 e Katabi na kooti newe ensala ngega nti alina ekibanja. Mwami Kajubi teyali mumativu n'ajulira mu Chief Magistrate Court y'Entebbe mu tteeka erirambula kooti za LC mulimu kye tuyita statutory stay nti omuntu yenna bw'ajulira teweetaaga na order mpya ebintu nga bwe bibadde bikola ki bwe bisigala. For whatever reason mukyala Kajubi ng'alina order ya LC3 court yawangudde omusanga alina ekibanja n'agenda mukyala Nantege n'agenda mu high court nga accusinga mwami Kajubi okusaalimbirira mu ttaka lye.
ku kibanja kye n'afuna interim injunction. Mweyo interim injunction, Honorable Minister obuuziza what was the status quo. Land Registrar bwe yajja ku ttaka kuno ya observing nti waliwo ekibira, nti waliwo emiti gya ffene nga buli omu agamba gijje. N'abagamba everyone should maintain the status quo. Eno ennyumba tebaddeewo, Honorable Minister, eno tebaddeewo. And Honorable Minister, mu documents zino zitugenda okuwa, we are going to give you an aerial map of what the land was like 1 year ago, and it's clearly a forest. That's the starting point. Ekyokubiri, when the land registrar bwe yawa order eyo, under the guise ey'okugisoma is when all this property was destroyed and this house was built. Era mu documents zetugenda okuwa, we are going to give you photos of the house under construction. So, ekyokusatu, Honorable Minister, is when the matter was in the LC3 court, Madame Nantege said her place of residence was Mukono. Now, I've heard she says she has always been here. So maybe when she comes, she will explain which is which. Unless, of course, she lives in 2 places at a go. The fourth thing, Honorable Minister, is that because of the threat of eviction and so on, the land judge of the High Court, the head of the division, stayed the interim injunction. So that is the order we have now. So I just wanted Honorable Minister to clarify those issues. Mulimu muzibu nenge ndagezaako okustaying stay kwe kuyimiriza nti ensonga nga bwebadde eri esigale mpaka nga kkooti ebalagiridde okukola ekirala. Era efaananamu ne injunction gye tuyita injunction weewaawo nga stay ejjanga emisango giwe. So ne kkooti bwe ya LC3 kkooti bwe yawa ensala gye yasala, already ensala yaayo baagiyimiriza okuteekebwa mu nkola. So we twogera tulina order bbiri, order ya Chief Magistrates Court eyimiriza ebintu byonna bino ebyabaddewo, ne order eya High Court Land Division era eyimiriza injunction gye eyaweebwa eya Land Registrar gye baakozesa okuyingira ettaka lino. Maybe Honorable Minister kyembadde njagala okusembyayo is not even 3 months ago High Court Land Division ya issuing a order ngegaana LC3 court ye Katabi okulira emisango nga gino era ne judgment nayo tugikuwadde. So ebyange Minister mpozi ng'olina ekibuuzo.